Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako olwaleero nga tutunuulire eddagala eryo eryanikiddwa. Eddagala eryo kyogero kya mwana muto. Kyenjagadde okubeera nga twogera ku kyogero ekyo, singa obeera ng'obadde okyanise, tugeze ng'okyanise n'osanga oba n'olengera ng'embwa ekiyimiriddemu n'ekyonoonamu, nikwegamba n'eyonoonamu obubi bwayo, ekyogero ekyo obeera olina kyesonyiwa, tokinaaza mwana wo. Nyagadde mubeere ng'ekyo mukimanyamu abazadde. Mwegaliza omwana oyo ebirungi, tomunaaza kyogero embwa ky'eba eyonoonyeemu. Ne kkapa era nayo singa eyonoonamu n'ogirengera ng'esitamyemu eri mu kuteekamu obubi, era nakyo tokinaaza mwana oyo. Tekiba kirungi, kiba kyonoonese. Ate era n'ekirala osobola okubeera ng'obadde onaaza bebi oyo ng'omutadde mu kyogero. Bebi oyo ekyogero ekyo obeera omunaaza bw'oti omunaaza n'ajja n'akyonoonamu, eba teri kikola ba bebi. Era n'ekyo ekyogero tobizzaamu mu ssefuliya, ebyo obeera ng'obiyiwa, oba tokitereka nti ojja kumuzzaamu nti koggyemu obubi mpola mpola, nedda. Kyonna kiba kifudde, beera ng'okiyiwa obeere ng'ofumba ekirala ky'ojja omuteekamu enkeera. N'olwekyo kikulu nnyo mbeere nga mwetegereza nnyo ebintu ebyo, naddala mu abazadde. Ekyogero ekyo kiba kyakwegendereza nnyo nnyo. Ky'oba olaba nti mbagamba bw'oba omaze okusekula ekyogero ky'omwana oyo omuwere, beera ng'okyanika mu nnyumba. Kale lyanika ebweru naye beerawo, beera nga okuuma ekyogero ekyo. Kuba obudde bwonna omuntu asobola okukusuliramu ekitali kirungi, ate omwana n'omunaaza ebigenda omufuukira ebizibu ng'akuze oba ng'akula. Kuba kino ekyogero kiba kiyamba omwana oyo akule ng'alina emirembe, akule nga buli kye yeetaaga ajja kifuna, tajja kubonaabona na mirimu. Okuggyako n'ekirala, omuntu alina okunoga ekyogero, beera mwegendereza, totya. Bw'oba weetaaga kusaba muntu ddagala ng'olina w'olirengedde, sooka ogende olimusabe. Waakuwa ogende onoge, wabula topapa olw'okuba toyagala bakulabe. Tobba, si kirungi kubba ddagala ly'olengedde mu nnimiro y'omuntu. Ekyogero kyonna ky'obeera okola, naddala eky'omwana omuwere yakazaalibwa, ky'otadde mu kyogero beera ng'okimanyi. Singa omuntu akunogera eddagala n'otunuulira eddagala nga tolitegedde, osobola odyesonyiwa n'otaliteeka mu kyogero ky'omwana. Kikulu nnyo kwegamba omwana munaaze ekyo ky'obeera otegedde, kisobole omuyamba, kuba ensobi bw'eti emu yokka eba ejja kwetera omwana oyo obuzibu, abeere ng'ajja kubonaabona mu nsi eno. Naye ng'ekikulu kya byonna kye tuba tutunuulira wano, singa osanga obubi mu kyogero ky'omwana oyo ky'oyanise, ekyogero ekyo kiba kifu, kyonna beera ng'okiyiwa obeere ng'onoonya ekirala. Bwe kityo bwe kiri, kuba gino middo gya Katonda mingi. Osobola oginoonya mpolampola n'ogifuna, n'obeera ng'okolera omwana we ekyogero ekituukiridde, ne kibeera nga kijja muyamba. Nammwe abakulu ebyogo byammwe mufune eddagala ettuufu erigenda obbayamba mu bizibu ebibasumbuwa. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi. Mweraba.